Nzenfa chenjoyo chimanyi va mu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale yo mugamba mutya baganda bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. JP mpulira njagala kufa. JP ono baby Deo ampuli bambi njagala kufa. Ndi mu vibe ez'okufa naye ng'ebyaddala njagala kafa. Ate nfe nga nfudde ne bakyali bange mikwano gyange abantegeera ye JP. That's why mpulira njagala kufa. Na nina kusembayo nga njogedde naawe. Era ndisembayo nga njogedde naawe mu kufa kwange. Nange mpulira njagala kufa JP. Nze kati genze neesabira okufa mpulira I need to rest in peace. Omwemerembe for sure. Kati bino ebintu oyinza obitwala ng'omuntu n'essaawa ze tulimu zizino ssaawa 8 zigenda mu mwenda mpulira njagala kufa. Naye mu kufa kwange JP njagala kufa nga njugira n'abantu abanjagala n'abantegeera. Nange be ninayo ggwe naye mpulira I need to rest in peace. Ate nvuddeyo emabega maama w'abaana ye mugambi n'ebyapa n'ettaka lyange. Waliwo n'ekyapa ky'ettaka lino nalisasudde lyawedde liri mpigi. So nabe mugambi nkaabye mu lunaku lwa leero. Mabega namukubidde essaawa zabadde ssaawa nga 2. In fact namukubidde kabaata kati awo tunyumya. Ndi mu maziga nene kabaata namukubidde nkugambe olunaku lwa leero mpulira I need to rest in peace. Kati kabaata namukubidde essaawa zabadde nga 4. Kabaata nebimugamba naye ye teyategedde ngenda kufa ntya. Naye mu bantu benjagala bambi ne kabaata mwagala. Kyekyamunkubizizza essimu nasoosere mukubira ku ssimu yasoose bambi. Kaakati kabaata nemunonya ne ku ssimu ey'okubiri n'ebyabaddewo ebyate emabega ku ssaawa 4. Emabega ku ssaawa 4. Ate nga tetunaddeyo mabega nasiimudde ennyumba yange. Twayogedde ndi mu kusiimula nnyumba ng'essimu twogerere ku mutu n'amaziga gampitamu. Naye I need to rest in peace. Nga nsibula bakyali bange benjagala mukama. Twayogedde byonna ne kugamba no nze nkuba nakyeyo ate nga kikuba mu maka gange.
Even I have money and the rich money. Money, I have cash money. Nina byonna. Kale Katonda byantondera okuba nabyo ku nsi munange yabimpa. No. I need to rest in peace. Ngaze. Kati obudde bwe twabaddemu emisana twayogedde n'enkwerekereza nga naawe okooye nange nkooye ng'omanye essaawa ze nayogedde naawe ejjebbi emisana ojja kujjukira nga kigambo kimu ku kimu naye I need to rest in peace nga siina nsonga nti kino kyekinneme naye ate era ensonga njirina kati eno ensonga ate yegenda yejagaza nze nve mu nsi muno kyova olaba y'ensonga ate gwe nino gigamba yeggwe jjebbi naye ŋŋambye leero mukazi wange njogedde naye essaawa zibadde 3 oyo ssaawa 3 hours akaabye akoze byonna naye I need to rest kale mpummule kubanga byonna mbikoze bwe tuba tunoonya ssente nzirina tuziwa n'ono omwana ne batubba naye byonna mbirina even ayabu era singa osobola n'okuvuga piki yo nga bwe wandeeta wano ayabu kati essimu yo bwendeddamu okuvaako nga nywa firida naye nga siiyoyo evaako eriyo bwevaako nze simanyi lwaki simabuukabukako kati eno essimu yo bweba ewakanya okwetta kwange nze naguze ne firidani waguze ki obutwaba buyita firidani bwe ngenda okunywa bisoko biveeko kati waliwo singa okimanyi oli mukundo kyalinga mwana ate bwojobbiwulira kyobola nkugamba rikoodi zizi bino bigambo oledde omwana oli kundo kyalinga mbukurikoodi anti nabayo kyende kugamba kati wagala gamba nti omusajja yampa akadde nagamba nti yafunye ne firidani naye tabirikodinga kati era tolibimanya kati oliwulira eyasse omulala nga yese anywedde firidani bamunywa bunywi kati nange nakatinya kakitaka firidani olira gyoli ojede twakomye olina kugula bbiya kati ulya byewaguze ebyaki ebya firidani anti bonywa kati kansoke nkubulira singa wati waguzeemu viini ogambye ta kati viini yewamunywako ata oli viini gwe bagawa mukyaki mukagaki kati abakola viini mugwa viini nemukowa nga tatamiiza naye ng'ate mwenge wamuyinza okuba kati oyo firidani wo wamuguze lwakwata omunyongaviini wayininyaga kati nkulondereyo ebirala byotviini wayini kati bali abasajja bakola viini bebasinga okutama naye batwekawo okumanya viini atamiiza ali 40% yeviini era bamukoza mu kagaati tebaagala kutamiiza nnyo gwe ndiga kati eyo viini gwoŋŋambye buli kimu nkimanyi muganda wange nze kyobuuza kimanyi kati viini akuba nnyo viini omumanyi kibayita viini nkugambye banomukata noonywa munye nga tomukozesa kati abaseredoli babayita abaseredooti
abaseredoti beeyagaliza ebyamasanyu. Esimu ero gy'okozesezza abantu baligezaako kukubira mwana jebize ngenda kwetta zetigenda kufa musujja naye ngenda kwetta maani abantu balinamu oshuwa kakati ntegedde kubanga ekigenda okunettisa yafu kashimani naye ne beeva sente zange tebankolera ze byenjagala anti dewo si be basembayo okuntu kokera enkyano wasetezo n'atabikola si abasembayo ate si alina okusalirawo like si alina okuleeta okusalawo kw'obulamu ng'okitegeera ate obulamu bwange kati tebukyalina mugaso kungi kati nze kati akali gwe buyinza tebulina mugaso kugwa ate ffe oye kati mbaaga zaki kati kiba kibuuzo mbaaga zaki leo kati watiifu kibuuzo nti anse mbaaga zaki tebampadde budde tebawuliriza bye mbagambye tebatiimye tebakoze kiraita tu appreciate ati dewo program yetubadde tubala twakagitandika osegera ati gwe jebbi tolina musango kyokoze kyobalaba nkugamba ebigambo n'okubirikodinga birikoodinga ati nze nentuka nenkugamba nti ngamba kyenkoze nyumya wali eri nga ndi mu kofini nga gwobateera mu buteesi because this one biruma naawe because obuugaanye nga naawe tonjagadde olowooza nnimba ate kati olowooza ki lwaki mba ndowooza ebyo naye kyenkugamba ekitegeeza I'm not to pretend obulamu bw'okugendiga bubi kirungi kupretendinga mu bulamu obwo ng'ogamba nti oli kino ng'ate tekiri nti oli w'amaanyi ng'ate oli munafu jebbi olw'ekizambu kanditeekekugwe ate malengezeeko so you need to record this one jebbi oli musajja w'amaanyi naye omanyi kitegeeza okubanga omuntu akuyisaamu amaaso azayiri jebbi nga nze bwe nkumanya n'amaanyi go eyakola kawanga yogera bazanga abantu ne bazaagala naye baali bampadde baali bankoledde kimbulamu bwange kati ate ngenda kufuuka omuliro mu geyeena kati ngenda bakumira ekyoto mu geyeena akubuoja kakati nze bagendere mbalindirire nga buli ajja asanga nze nakumye ennaali nga mbooja sirina gwensonyiwa n'omu nze mmanyi kwetandikirako nze mmanyi buli ajja nga ndaba nti gwe wabikola otya bye nakola ku nzimbe kati ŋŋenda kubookya kati ke ŋŋende yenseka naye ŋŋenda ebya ddala ŋŋenda kwokya bantu abo bwe bawaliyo geyeena nga nze ngisanzeeyo anti bajja kusanga nga nze nasenyadde enku nga mpitirivu gwayokya nga buli ajja ŋŋamba gwe wakikola otya eyakikola obulungi nga ŋŋamba yansanzeeyo nga mugamba gwe dda wali tolina buzibu kati ŋŋenda kuba kuba ennaali ate mugenda kati wenjagala okugenda yaddala nno bo balowooza nsaaga naye kisaaga
ate kubyera yenda natandika okwogera ebigambo mwana lwaki oyogera nga atalina maanyi kiki oli otudde ku nnyimba zange wulira by'oyogera kati mbudaabuda nno waliwo kye bayita okubudaabuda omuntu naye nze ŋŋenda kwetta gyebibataga oba mugambye ebiki yamanyi naye nze ŋŋenda nno ŋŋenda kyovulaba nkunoonya n'ekidozi zino saawa tulina mu 10 oba 9 kitegeeza gwe wantegeera nange nekutegeera abalaba bafuluuta naye gumanyi okuba nga olina ekyaliwo mukubaganya birowoozo ate byakwetta